يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أمتنا مجبغا الله تبارك وتعالى تمسب الله ويجتيبا أسيبين من بكم بك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe tubadde tulaba ku ensonga eviirako okuba nti ebizibu biyitiridde obungi mu maka n'enjawukana zisusse mu maka, n'okuba nti talaka olwaleero tekyakola mawulire ewulikika nga kya bulijjo, so nga ate si ensonga ey'okuzannyirako. Tulabye ekiviirako embeera eyo bantu kubeera nti twesuulirayo gwa naggamba butategeera mateeka ga Allah nanjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okumanya butya omuntu bw'alina okutambuza obufumbo bwe. Nabwekityo byonna bwe tumaze okubiraba ebyo, kaakati gano magezi eri gwe muganda wange ampuliriza ayagala okutambuza amaka go mu mirembe. Tulabye emabega wali ekisookera ddala weewale nnyo okuba nti weerondalonda nnyo buli kasonga, okuba nti weeronda mu kino, weeronda mu kiri, weeronda mu kiri. Lwa nsonga buli bw'oyitiriza okweronda kireetera omukyalo ono okuggwamu amaanyi, n'agamba ne bwe nkola ebirungi era tasiima, kankole nga bwe ndabye kuba namumanyiire omwami wange y'oyo talisiima obulamu bwe bwonna. Leetera abantu b'ennyumba y'okuba nti beegomba okubeera okumpi naawe, tobateeka wala na bulamu bwo. Ensonga ey'okubiri, kun jawaadan kariima, beerako mugabi eri famire yo, beerako mugabi eri abantu b'ennyumba yo. Naye olwaleero eriyo omwami nga n'omukyala lwanaayagala okugenda okukola shopping, ayagala agende naye ekyalonda kyasasula, muwe sente zagende yeegulire byayagala okwegulira. Fine, si shopping yokka. Kun jawaadan kariima, mukyala muwe sente ze, muweeyo ku sente, abeeremu ne sente. Abakyala abo baba n'ebizibu byatasobola kutandika kunnyonnyola buli lunaku nti owaaye nina kizibu kino, owaaye nina kizibu kiri, owaaye nina kizibu kiri. Olwaleero kitwale mu bulamu obwa bulijjo, teri mukyala okuggyako abatono ennyo. Naye kizibu nnyo omukyala okujja okugamba nti munnange haaji, munnange seeka, oba munnange mwami, mbadde neetaaga okugulayo ku bugoye bwange obw'omunda. Tasobola kukikugamba naye ng'ate aba abyetaaga. Muweeyo ku ssente ze, abeeremukko ne ssente, abeere nti asobola okwetuusaako by'atasobola kukugamba. Abakyala abo baba n'ebizibu bingi by'atasobola kunnyonnyola nti ABC kino nakiri nakiri. Gwe kitwala olwaleero ng'omwami nga bw'obeera n'ebizibu byo ne famire yo n'abantu bo gy'ova, n'omukyala ono bw'abeera n'ebizibu byo ne famire ye nga bwe muli n'abantu be gy'ava. Eriyo abantu basobola okufuna ekizibu gw'atasobola kunnyonnyola, nga singa ajja n'atandika obbikunnyonnyola nti senga weegundi yavaamu senga weegundi, kakati oli aba maama w'oli n'atandika obbinnyonnyola omwami, era omwami ekibuuzo ky'aba agenda okubuuza nti owaaye bwe bakugambye bwe nnajja ne nkuwasa nnawasa famire yonna. Naye ng'ate ye ng'omuntu singa aba abaddemu n'akasente ke asobola okukasindikira abantu be ne baba nti batereera, ekizibu ekiba kiriwo ne kiba nti kiggwa. Kun jawaadan kariima, omukyala wo muweeyo ku ssente ze, abeerewoko n'akasente ke ye nga ye omuntu. Lwa nsonga abakyala abo waliwo ebizibu bye batasobola kunnyonnyola. Si buli kimu nti omukyala abajja kukikugamba, kalla.
era mu kubeera nti abakyala baffe babeeranga open gye tuli fe abasajja mwe twajja eŋŋombo egamba nti munanti gwe nawasa bizibu famire naye ngaera gwe gwalina okunnyonnyola ensonga ze kitegeeza wabaawo bye yeerekera byaba taggambye. kun jawadan karima, omukyalo ono muweeyo ku ssente abeeremu ne ssente z'ewakaawe kibe nti ne bw'aba afunye ensonga yonna gy'afunye asobola okuba nti akola ki agimala. faman jada saada, omuntu buli w'obanga ogabako ku ssente naawe oba musanyufu, ne bw'oziwadde naye era aba musanyufu. ashiruhunna bilma'rufi, abakyala abo muwangaale nabo mu mbeera esingayo okubeera ennungi, mubangaale nabo mu ngeri ennungi. wa atimuhunna, abakyala mubaliise ku byokulya ebirungi. wakisuhunna, n'okubambaza mubambaze. atimuhunna, abakyala mubaliise ku byokulya ebirungi, mubaliise ku mmere ennungi. naye tulina obuzibu abaami obwenkanya bwatubula, n'oleka ewaka ng'okimanyi bagenda kulya bubi, naye n'otuuka ku mulimu gy'ogenza okukola nga ssente z'ogenda okulyamu ekyemisana ggwe omuntu omu zisinga ze walese ekkameeza ze balina okubalako ekyemisana n'ekyeggulo ky'ogenda okuddayo olye. atimuhunna, nkyala muliise, mundiise ennungi okusinziira ku busobozi bwo. Allah agamba liyunfiku dhu sa'atin min sa'ati, Allah gwe yaggulirawo mukyalawo muwe okusinziira ku busobozi bwo bw'oliko obwo. waman kuddira alayhi rizquhu, ate omuntu Allah gw'aba yawa riziki ye ng'ensawo ye singa zibulungi, falyunfiqu mimma ataahu Allah, mukyalawo muwe okusinziira naawe ku nsawo yo bwefaanana. la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha, Allah tabaraka wa ta'ala omuntu tamulagira kukola kintu kyatasobola. Allah akulagira okukola kusinziira ku busobozi bwo bw'oliko. ne omuntu nojja ewaka n'olekawo essente nga ntono ddala, naye nga z'ogenda okulyamu ekyemisana gwe omuzikubisaamu emirundi 3 ze waleseewo ewaka, kyokka ate nga ze balina okulyako ekyemisana n'ekyeggulo. obusiraamu si bwe butyo bulagira. wakisuwatahunna, n'abakyala wakisuhunna, okubeera nti abakyala bano tubambaza. omwami omusanga naye emyalaga tojja kwambala ebyo, toyina kwambala bino, toyina kwambala, toyina kukola bwoti, naye ng'obukambwe obw'amaanyi bwayolesa gwagamba okwambala obulungi talinayo hijaabu n'emu gye yali akedde n'amugulira. ayambale biki by'otamuguliranga? w'amateeka ku kwambala luvannyuma lwa kugula byambala omukyala by'alina kwambala. tomugulidde by'alina kwambala so ate amateeka ogawa. tolina kwambala kino, ayambale ki? omukyala ono mujje ku nnyambala embi ng'omugulidde by'alina okwambala. kibeere nti singa anaagaana okwambala bino by'oguze by'alina okwambala, olina w'otandikira. ne bw'oba oleese bantu bakulu bannyonnyola nsonga, oba olina engeri gy'oginnyonnyola. engoye nazigula, hijaabu nazigula zijjudde, naye yeegomba kwambala bumukwata. omukyala nsobedde tampuliriza, hijaabu nazigula weeziri, naye toziguze hijaabu ate ow'amateeka g'okwambala. nedda obusiraamu si bwe butyo bwe bulagira. Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza mu Qur'an n'atugamba nti iskunuhunna min haythu sakantum min haythu wujidukum, ti abakyala bammwe mubeere nabo nammwe we mubeera. wala tudarruhunna litudayiqu alayhinna, abakyala bano muleme kubataataaganya, mubasobye musobole ogifuula ensonga kwe muyimirira okubeera nti mubanyigiriza. kakati eno aya yajja nga Allah tabaraka wa ta'ala ayogera ku mbeera singa omwami aba ayawukanye ne mukyala we amuwadde mukyala we talaka. omukyala ono idda ebbanga lyalina okutuula eyo wakati wa talaka alina kulituula mu maka ga bbaawe. bwe kiba nti oluvannyuma lwa talaka Allah tabaraka wa ta'ala alagira abaami okuba nti babeera ne bakyala baabwe mu maka gaabwe gennyini mwe babeera, kitegeeza nti ate waba tewali talaka, omwami kyabwa tteeka okuba nti ateekerateekera mukyala we amaka mwe bagenda okubeera. yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atutegeeza n'atugamba nti ittaqullaha fi nnisa,
mutyenyo Allah tabaraka wa ta'ala mubakyala bano fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah timazima abakyala bano mwabatwala ku bujulizi bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yati mujulizi nga mutwala abakyala abo. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, era abakyala abo ne babanga bafuuka halali okuba ndi mubeera nabo mu mbeera z'obufumbo na kigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala. Walahunna alaykum, nti era abakyala bano balina gye mulimu abaami rizquhunna, okubaliisa, wa kiswatuhunna, n'okubambaza bil ma'ruf, mu mbeera esembayo okubeera ennungi okusinziira ku busobozi bwammwe mu abaami bwe muba mufaananye. Nabwe kityo ala fata'amalu ayyuha az-zawjani bil aqli wal hikma, ala ta'amalu ayyuha az-zawjani bil aqli wal hikma. Bannanga abafumba ababiri, omwami n'omukyala, nga mmaliriza kambasibirire entanda eno. Ala ta'amalu ayyuha az-zawjani bil aqli wal hikma, mukolagane muwangaale bafumbo mmwe ababiri, omwami n'omukyala, bil aqli wal hikma, na magezi na kufumintiriza nnyo. Wahdharu qalata as-su', mwewale aboogezi b'ebigambo ebibi, kuba abo nabo weebali. Eriyo oli ng'anyumirwa byonoonese. Wahdharu qalata as-su', mwewale aboogezi b'ebigambo ebibi, abatabuzi. Wa sahiba as-su', ne bannannyini bubi. Wa amala as-su', ne bannannyini kukola bubi obwo mubeewale. Eriyo abantu nga bo tebaagala kulaba bantu bali wamu. Abantu abo mubeewale nnyo nnyo nnyo. Abatabuzi abaliwo nga bo baliwo okutabula bantu bateese, abantu abo mubeere nti mubeewalira ddala nnyo. Waktumu ma yahduthu bainakuma wala tukhbiru bihi ahada. Waktumu ma yahduthu bainakuma wala tukhbiru bihi ahada, mubeere nti mwesigaliza ebigwawo wakati wammwe, temubibuulirako muntu mulala yenna. Teri kisinze kutta maka nga kwasanguza byama bya maka. Ebiguddewo wakati wammwe mu abafumba ababiri mubyesigalize, temubibuulirako muntu mulala yenna. Mwesigalize embeera yammwe eguddewo wakati wammwe, temugibuulirako muntu mulala yenna. Lwa nsonga gwogambyeko naye ajja vaako omulala gwagamba mga nkubuulidde naye togeza tokyogera, ne gwagambye naye ajja gamba omulala nkubuulidde naye nkwegayiridde toyogera. Mugenda okutuuka mu society nga temukyalinamu katiibwa yadde, nga buli woyita buli omu akumanyi bw'ofaanana munda n'ebweru. Waktumu ma yahduthu bainakuma, mwesigalize ebigwawo wakati wammwe, wala tukhbiru bihi ahada, temubibuulirako muntu mulala yenna. Nas'alu llaha, tusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, liljamii'i, eri abantu bonna, al-aishi as-sa'id, okubeera nti bawangaala mu mpangaala esanyusa, walhayatu lhani'a, n'obulamu obulungi, walamalu salihi, era tumwegayira Allah tabaraka wa ta'ala akkirize atuwe okubeera nti tukola emirimu emirungi. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuteeke mbaddu babawuliriza ebigambo ne bajjamu ebisinga okubeera ebirungi. بارك الله للأزواج لهما وعليهما وجمع بينهما بالخير والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في
في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا